Yo, what up, everybody? It's me, your boy Sulav. Welcome on to the show right about now. It's none other than Beat here before 5 to live. Lero tuina mwana muwala Viola nakitende, the beautiful. Tulaba tunyamu na ye mpola mpola kubitwa byenjawulo. Viola nakitende, ogamba otya mukwano? Bulungi mukwano, ogamba oti. Ng'onyirira nnyo, kitu kino ng'okikuba nnyo. Kitiibwa kya Mukama munnange. Sako buze ku bantu. Abalayi ba Beat banange mwena nga mwogera muziki wange. Mbagala nnyo, banamusizaako. Leero tuli wano fembi. Yes. Okay, Viola nakitende. Njagala otuzeeko emabega. Ki ekyakuyingiza music industry? Nze nganze nali mwagala. Kuva dda nga njagala music, kuva nga ndi muto nga njagala music, nga nyimba mu church, manyi n'okuba keyboard. Okakasa. Okay. Nenzija mpola mpola bwentyo okuva mu church. Abantu bajja kwebuuza bagambe, "Iye, lwaki buli muyimbi ava mu church atandikira mu church? Church emolding omuyimbi." Je mukoma okuba ne mukuba. Eddoboozi liba likula. Church ekuza omuyimbi. Nenzija mpola mpola bwentyo. Nkuva mu church ne bakinga kabayimbi. Oyingira otya Sabula? Oba osisinkana otya Bawa? Bawa namusinkana wano wenyini kusabula. Nali nzize ku bakinga. Nga wenkugambye nti nasooka kuba backup artist. Nalimba nina omuyimbi gwenzo bakinga wano eno. Nandaba. Nangamba oyina talent Viola. Tusobola okukola. Then he gave me time. Nezake waka. Nembirowoozaako. Yes. Walina omwami ebiseera ebyo, walina bazadde. Ani gwe wagamba nti kati ngenda kuyingira industry? Nagamba brother wange. Nemugamba. Nangamba kigezeeko. Give it a try. Kubanga buli nnaku obadde ojjanga okyagala. Leero kigobe ekirooto kyo kigobeeko. Nampa amaanyi nenkomawo nemugamba tuso otandika okukola. That's when we started working together. Natandikira kulimba lwange olwasooka bayita Wankuza. Yali collab ne Shidi Style. Nezaako tosiimula. Wawulira otya ng'okubye hit tosiimula ng'oluyimba lubunya amawanga abantu balwagadde? Nze bangamba oluyimba lw'abanne lukubye hit, oluyimba lw'amaanyi. Nze nga ngamba jjukira gobeera waka. Tobitegeera nabitegeera. Bangamba danga akayimba kakoza. Nga nange ndulaba buli wamu bakuba ku shows, wogenda ku shows. Babeera nga abasinzi. Management yo eri etya? Muconnectinga mutya abalala abayimbi abali mu management ezenjawulo ba complaining gwe nga tonavayo complaining? Nze kyensobola okugamba nti nze ngenda kwebaza Katonda. Nze byange ebisinga byonna mbiteeka maaso ga Mukama. Senga kino kiganye mugamba Mukama gwe wandeeta wano kubanga ebiseera ebisinga abantu betusinkana luba lugendo lwaffe Mukama batutegekera. Nze mugamba gwe wandeeta wano kino ekiganye nsaba okintereereze. Yes. Naye nga tebibulamu. Kubanga ffenna tuli bantu, omuntu omusanze bukulu. Naye akusanze bukulu olina empisa zo, naye alina ezize. Just olina coping up. Nemutageeragana ng'abantu abakulu. Achievements sizolaba zofunye mweno time okusinziira we natandikira okuyimba tosiimula nga yakafuluma nga tosagenda ku kivule bakuwa nga nakakafulumya kati bambi nga manija nga gamba naye muwala wange ayimbekaawo nga bagamba yaani bambi n'otuula mu katebe n'oyambala makeup nagwako nga tonayimba ku stage bonna ne bayimba ne bagwa. Naye kati achievement ze genda bawo gyenfunye tosaswa tuuka ku kivu ne bantuuza nti atuula awabeera bannange Viola yaddako naye luli otuula otuula ne kasoda ne kaggwamu ne kuwa amazzi ne gaggwawo bannaye n'olyanga okooye. Yes, nebaza Katonda n'emikwano gye nalina luli gikyukamu. Ofunye buzibu bwa kukwaniriza abayimbi abakyala abasinga babakwaniriza naddala ng'oli serebu nga ggwe? Ekyo tekiri ku bayimbi bokka n'abantu abalala yina kasita nga omukyala bamukwana alina kukwanibwa. Gwe yesalako n'ogamba kambeere ne kobuzi wange bamunaye togenda bamalayo. Ate kati ffe jjukira tubeera ng'ekimu oba ng'ekitangaala ng'emunyenye buli mwakulaga bannange buli omu oli agenda kujja ng'akwana linnya otena kyakwagaza wabula ayagala linnya agamba yonna yekaki okitegeera. Lockdown ene kuyisiza etya kuba abalala bakaaba gwe tonavaayo kukaaba lwaki? 2020 sinavaayo kukaaba lwansonga naye sigenda gamba nti no ndi bulungi nnyo ate era siri bubi. Akawunga katuuse? Akawunga nkalina management yangu lya akawunga bangulira ebijanjaalo banembikooye. Bayibuli egamba nti olaba Mukama Katonda alabirira ebinyonyi eby'omu bbanga
ebitalima ebitasiga n'ayambaza amalanga ku ttale olowooza tasingewo okulabirago omwana w'omuntu mwesige Katonda mumusabe bakuzaala Viola Nakitende oluweero bulemeezi empi omumanyi nina kayimba kapya soka kabulira abantu bakayita nkomye ku ggwe kayimba ka mukwano wadde tuli mu mbeera embi naye tetuggwamu nnyo maanyi ne tubeera awo ne tweraliikirira nedda tubeere n'omukwano kubanga love is everything. Nkomye ku ggwe tarararara nkomye ku ggwe amanya Viola Nakitende ndi wano ku BTM ne swing love